omanyi waliwo abantu kye batamanyi era abazoganye naddala batera okuwundiisa abantu nga babalimba. Gavumenti emu naye erina amasiga ameka? Asatu. Gavumenti teziri ssatu. Nti waliwo gavumenti ya palamenti, waliwo gavumenti ya executive ne gavumenti y'oludda oluwabuzi. Yonna gavumenti era etya? Era Mwami Museveni yakulira gavumenti eyo yonna. Ky'olaba nti ensimbi palamenti zeekozesa obuyinza bwaweebwa Mwami Museveni okuzikuŋŋaanya okuzijja mu Bannayuganda. Tebagamba nti esiga eddamuzi lyo ligenda linoonya ensimbi ezaalyo. Gavumenti ya Mwami Museveni eryemu ng'erina ettabi eddamuzi, erina ettabi erya gavumenti n'ettabi erya paliamenti. Ate gonna geetongodde naye nga gonna gali mu gavumenti etya emu. Ti gavumenti kyeyasuubiza abantu mu manifesito ekikola ng'ekiyisa mu paliamenti n'ekikola ng'ekiyisa mu mateeka singa wabeerawo okuwabula okwetaagisa. Kale waliwo abajja wano bannabyabufuzi baagala okuwudisa abantu okubisa abantu nga bagalowooza nti kubanga eddamusiga eddamuzi liri awo oba essiga erya palamenti yeetongodde. Nedda lyetongodde naye ng'omubaka lyo sipiika wa kibiina ki wa NRM baamugyako ye fulaga beera wa NRM atuukirize NRM bye yasuubiza Uganda. Nanti bw'aba akubiriza ekkooti ya NRM agisse ebbali. Ate otya wali omulabiriku nga gyeyambudde asigala Wumani MP ow'Ebukedeya ate nga supiika wa palamenti naye ng'alina okukubiriza ate nga naye muntu. Kubanga enkya singa NRM eddemu okulondebwa era NRM erina okuleeta erinnya ery'omuntu aliye n'esimba mu kifo kya supiika. Kati alina okukola ebintu ng'aweereza ebitakoonana mateeka ebitaweebuula oba kuleeta bukenuzi naye ng'ate ebitwala mu maaso enkola ya NRM kubanga NRM ye gavumenti yayitamu. Nanti ye gavumenti yayitamu naye terina kuyisa lugaayo mu palamenti. Kati palamenti bagiyisamu batya olugaayo? Ekyokuyigiyisaamu olugaayo nga mbadde sinakiraba. Bwe mugenda nga muyina kokasi eza NRM palamenti etuula. Ati kakati kokasi majority members bavairawa. Kakati majority member ba palamenti abe NRM batuuka basooka 300. Kakati bwe baba batudde nga balina okunyikiza ensonga ddala palamenti webe netuula bamemba bawera nekola mutebeerayo bandi bakira bulabe era bwe kibanga kinaabeerayo etteekateeka ekolebwa okusipiika okutegeeza ab'olukiiko titetusobole kutuula kubanga olukiiko lwa palamenti lwegeyaamu wano mu palamenti olukiiko lwa NRM Palamenti kyasinga okutukosa omanye edda wano mu Buganda NRM yali esinga amaanyi mu babaka era bulijjo ntera okukyogera ne bannaffe ne mbagamba nti naye oba abantu baffe mu Buganda kino bakimanyi nti bwe kiri kubanga edda nga nkyali mu palamenti olukiiko lwa Buganda olwa palamenti bagitanga Buganda caucus. Yes. Yali caucus esinga obunene mu lukiiko lwa NRM era nga waliwo ensonga yonna enaateesebwako ne president asooka kubuuza nti Buganda caucus egamba ki nga muli eyo era bannaffe abaali babaddeko bakyamaani ba Buganda caucus nga Mwami Kinobe, Mwami Timulwanga, Mwami Senyonga nga lukiiko lwa maanyi nnyo. Tuwebanga waliwo Buganda kyeyagala Buganda caucus nekkiriza kakati abalala ne mulyoka mujja okubuuza ki ekigenda mu maaso. Kati ebyaliwo wano baguyita buyaga
naye nze saagala kuguyita muyaga kubanga yembeera yaliwo mu kiseera ekyo abantu beeronderanga we beeyagalira. Kati enteekateeka eyo n'ensengeka y'ebintu bwe yali etambula n'ekyuka. Kati ne Buganda Caucus ogiwulirayo ng'etudde. Kali Buganda Caucus yanditudde zaafuuka caucus ebbiri. Ogenda okuwulira nti bano bagundi nenga nti kati Obuganda bwatulanga ne bumulungula ensonga zaabwe ne bagireetanga esaanidde ate kino kyajja kitya. Ekitegeeza kati entuula bwe zibeera eri eza NRM nga bwe mwatulanga ne bagamba Buganda Caucus eriwa kati tebikyaliyo. Kaakati simanyi oba Buganda Caucus etula n'okutuula kubanga kati abagirinamu kubanga akulira Buganda Caucus kati wa saidi ndala Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi. Kati NRM gyetuula mwami Muwanga Kivumbi tatulayo. Naye kati bwe mwandigenze mu State House nti NRM Caucus egenza okutuula. Kati Buganda Caucus yatulanga eri mu nsonda nega nti ensonga ejja tugenda kulonda zijjukira lumu twali tugenda kulonda speaker. Mwami Sekandi ng'ajja buyasooka okujja waliwo mwami Ayume. Francis Ayume yali akoze endowooza n'ekisanja kimu kyokka. Kakati Buganda Caucus netuula nega nti naye ffe nga tuwagidde NRM tugenda tutya. Baga nti bwasupiika buno tebutusaana. Mwami Sekandi wali yali abadde deputy speaker ndowooza. Buganda Caucus negaana nti naffe ku mulundi guno kino kyandibaddewo kiti era Buganda Caucus bwe yagamba nti twagala kifu kino bakitwala. Kubanga mu caucus ya parliament oludde lwali lusingamu amaanyi lwali lwa NRM ate nga mu Buganda NRM yali esinzamu ababaka abaali basinga obungi. Kati bali aba opposition bwe bajja ne babegattako ekintu kyonna ne kiggwanga Mwami Sekandi ente bagitutte era nagikolamu emyaka 10 ddamba. Olina statement jojo Honorable Dombo nti olw'okuba ekibiina kya NRM kye kisinza ababaka abangi mu parliament era President Museveni yakulembera ebyo byonna. So eri bwe wabaayo ekitambula automatically bino birina kuba affected. Anti baga anti zibuuka zitalaganye zikubagana empower. Kati ate baga ndakiika embuga amanye ensonga. Kati ensonga ogimanyi otya nga temulaganye. Kati ababaka b'NRM muba mulina okusisinkana mulagaane ti ensonga eno egenda kujja naye tusibirewa. Ate ensonga yino egenda kujja tukyogereko tutya. Kalo mmala okukaanya wane mu parliament emirimu gyanguwa. Kubanga mu parliament ekigendererwa kya parliament si kuzoganya oba kuyomberayo nga bwotera okulaba bannaffe bakola. Kubanga parliament kifo kya buvunaanyizibwa kya bantu kugendayo kuteesa. Era ngenda n'ensaasiro olumu ababaka nga balaba mbu beekandaga. Naye ati omuntu omukulu olaba Putin ne Zelensky bali mu mundu naye bateesa. Naye wano NRM de Nupu abatakubagana mundu ate okwekandaga kuva kuki? Kwekandaga kwaliwo bugulu Katonda bwe yagoba Setaani. Kandi kwatali Setaani otandika otya nga bakusindisa nti mutese ku nsonga eziruma abantu. Honorable Dombo nga tunzika ku nsonga eyo oyinza kujjawo otya ensonga egamba nti parliament etambulira ku ntoli za president okusinziira ku kyo nnyinnyonnyodde? Nze ndowooza nti bwesaanidde okukola parliament esaanidde okutambulira ku ntoli eza gavumenti eri mu buyinza. Kuba manifesto gye twasuubiza abantu yaani twagenda mu balonzi nga tunoonya akalulu. Abalonzi ne basalawo nti eno gye twagala. Era parliament egenda kutuukiriza ebyo ebiri mu manifesto y'NRM. Kakati ne bannaffe ab'opposition olumu ngenda ne basaasira ne mbatunuulira ne nga naye okulimba abantu baffe kuno
kuli tukomaddi nosanga omubaka aganti nze munonde ngenda kulwanyisa Mwami Museveni gwe mukulwanyisa Mwami Museveni bakuwayo omusaala wayolabeyo omuntu agenda musiko okulwanyisa gavumenti ate nga bamuwa omusaala kati lwaki oba olimba balonzi kyekikutwala mu palamenti munonde nze namusobola otya bakusindise kukiikirira abantu abakulonda ensonga zaabwe zituuse mu gavumenti okusinziira ku puroguramu za gavumenti zekoze tewandibadde na nsonga yonna ereetera abantu kugamba nti ze neekandaze ze nkoze bweti entoli za gavumenti kasita zibanga tezimenya mateeka constitution ya Uganda n'amateeka agasibwawo abamaka bete basaanidde okukola gavumenti eyinza okuleeta etteeka naga nti abantu tubasibe obwereere. Honorable Dombo wangi nzijukira mu kaseera nga Right Honorable Rebecca Kadaga yakubiriza Parliament ekibiina kyammwe kiri mu buyinza kyasalawo okugoba bekyayita ba Rebel MPs. Kadaga n'agamba nedda okusinziira ku mateeka agalungamya Parliament kino kye kirina okutambula. Kitegeeza Kadaga yagaana okutambulira ku ntoli za gavumenti. Ensonga eyo yagenda mu kooti era kooti nesalawo naga mukyala Kadaga yali mutuufu naye nga mwali musazeewo kira kati ffe ne bwatwandisazeewo kati mukyala Kadaga yayamba ffe kubanga neweyitwandisi singa yabagoba ate ensonga negenda mu kooti nesala nti kubagoba kibadde kikyamu ate twandiswadde nnyo. Kitegeeza oli wabatabakeneenyeza musobola okutomeza gavumenti. Ababaka bonna kyekugambe nti ezibuuka nga teziraganye mukola ensobi oyinza okwesanga nga osindisa ekigambo ate omuntu gwosindikira ekigambo abadde awagira saidiyo naye kubanga tewambaze kuteesa ku nsonga nze lumu nali ndi Makerere nga nsoma nkana Red Devils nejja wano ng'esamba omupiira ne Express kakati omupiira gwe nasemba okubeera ne Express ndowooza baali bambadde white kati bwe tujja wano mu kisaawe ku mulundi ogwo nkana Red Devils baali bambadde white nga Express yambadde red kati nze bwe ntuuka ne wabadde nga ndi muwagizi wa Villa naye nze ate bwe ttiimu bwebanga evudde bweru ng'esamba ne Uganda ettiimu ya Uganda yonna mbeera ku ttiimu ya Uganda mpagira Villa bwabanga yesamba naye ate Express bwebanga esamba ne ttiimu evudde ebweru siyinza kuzoganya Express kubanga ndi muwagizi wa Villa kubanga opatriotism ebennemye kale nze njagala abantu baffe bamanye nti buli ekikolebwa tukikola kubanga twagala kuwagira naye bw'otuuka mu kisaawe nentandika okuwagira kala agenda okwesanga nga enduulu gikubidde nkana Red Devils era nga agenda okuwulira nga bakubye ekintu eno mugongo bakasusi ejinja nebakala natyo ate nga ndi mu Express bennyini betuddemu kale kubanga saaliwo ng'omupiira gutandika saamanya nti ennyambala eyo bwekyo bwebadde bankuba ejjinja so nga ate ngenze kuwagira Express newankubadde nga saali muwagizi wa Express team. Kale mu Parliament abantu baffe baseekeddwa okubanga basisinkana nga boogera waliwo ekintu ekyajja wano mu ggwanga wano naye kisinze kubeera nnyo naddala wano mu Buganda simanyi lwaki bwe batyo bwe bakikola abakulembeze abasinga mu Buganda tebagala kusisinkana bannaabwe abavudde mu bibiina ebirala ne boogera okujjako nga bwali mu opposition kadde mwako nkafuna bulungi okusisinkana owanuupu ng'agambye nti tusinkane n'NRM twegeeyemu ku nsonga eziruma abantu twogeremu lwe basisinkana buli omuntu aba alowooza nti oli agula munne kadde webasaasira nibagande kati mwajja kuteesa munaakola mutya Katikkiro wa Buganda zenga kiddiŋŋana n'aga nti abantu bateekeddwa okusisinkana boogere ku nsonga eziruma eggwanga ababeera mu nsiko nga balwana bakubagana amasasi basisinkana ne boogera naye mwe mubeera babaka ba Parliament nga n'omusaala mufuna ne mujja n'otandika okuwuddisa abantu nti gundi siyinza kwogera naye otya kati kyakutwalayo ki
era omusaala ofuna gwaki kale ekintu ekyo anti ayinza okuba ekimuleeta mu parliament kuteeseza ku fulusi mu kasonda mu palamenti bateeseza mu kantiini bateeseza mu ofiisi gye basisinkana bateeseza mu komiti mwegeyanamu gwali owulidde nti ababaka ba palamenti BNRM n'abandupu bayombye nga kikwata ku musaala gwabwe lwaki ekikwata ku byabwe basisinkana ne boogera naye tekikwata ku bannayuganda ne bakuyomberamu bulijjo mbabuuza ate ebigambo bino byenjogera sibuuza bandupu bokka nabibuuzanga na BNRM lumu mwami Besigye yali agenda kwesimbawo ng'agenda kulangirira n'ayita abantu bagende bawulirize enjogera ye ng'ayanja ensonga mu Sheraton Hotel kati fe abali mu NRM natuga nti tetulinnyayo ne babuuza nti lwaki kali bw'ogendayo n'owulira byayogera anaakuwaliriza okumuwagira ne baga nti temugendayo tekyali badde kirungize neŋŋaana neyendayo era nobiwuliriza era nentula nempuliriza mwami Besigye ng'ayogera ensonga ze era bwe yali ng'ateekawo olukiiko yagenda okutunula bw'ati nga ndaba yali amanye enkola yange bwebadde ngenda okulaba alonda abantu abanaakulira Eastern Uganda agamba nti mwami Kyebuloti ne Honorable Dombo ngandi ogamba ntai edda bwe nafuluma nagenda ne fulumya ekiwandiiko ne mugandiko gwamazima geetagisa ngenzeyo nempuliriza ebigambo byo naye nga kiseera kino ga nti ndi mu gavumenti male nfuluma gavumenti ate nenwanyise naga nti ekyo sikisobole newankubadde ng'ensonga ezimu zeyaraizinga zaalimu egumba nga zeetaaga okuteesebwako kati enkola eyo ababaka gye batera okukozesa naddala wano mu central nze nginyooma kubanga bwensoma ebitabo byawandiikibwa oba mu Qur'ani oba ogenze mu hadithi oba ogenze mu Bayibuli sibisangayo walina okubawo okwogerezeganya abantu balina okusisinkana boogere nga kati era mu palamenti mugendayo kuteesa si kugamba nti muteekeddwa okubanga mukkiriziganya buli kiseera kye mugenda okuteesaako naye lwaki tosisinkana mu banno n'owulira bye boogera n'oga nti nze ekyo kiganye lumu nali mu palamenti omuno omubaka Honorable Nabiira yali akiikirira Kampala Nagayi n'agenda mu yali atambula mu bitundu by'ebimu owinu eyo ng'alina ensonga ezimututeyo abasajja ba poliisi ne bamukwata ne bamusakata kibooko n'entula nenga nti ddala omubaka wa palamenti mu balonzi be ne mumukuba kibooko kakati nze kubanga ndi NRM mpagira ekyo bwe twajja vulo twazira kubanga lwali lunaku lwa kusoma budget ne tuyimiriza okusoma budget ne tugamba nti tuyinza kusoma ku budget nga gavumenti etubulidde lwaki kino kikoleddwa naye nga togenda okuwulira nti omubaka wa nupu bamusakasa ekibooko kyate abanupu bebeekalakaasa lwaki ensonga zaabwe tebazogerako wamu ng'eggwanga ng'ababaka ba palamenti kuli nasanga abakyala nga beekalakaasa naye nga nti ensonga ekwata ku mukyala mugirekere bakyala okwekalakaasa nga baami muleyawo muleze engalo ne mubanga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe ng'ababaka kati okutendeka n'okusomesa abakulembeze baffe n'okumanya ekyokukola abantu bakiretamu nnyo okulabisa n'okweraga n'amalala kane gafuula palamenti ekifo ekyokusekererwa mu kifo okubeera ekifo ky'obuvunaanyizibwa tugye bagenda ne baggusa ensonga ezikwata ku ggwanga lyaffe. Honorable Dombo, bw'okuba akafaananyi ka palamenti gye wabeeramu ne palamenti eriwo kati oyinza gifunza otya mu bigambo byo? Palamenti eze ng'efuna challenges okusinziira ku mbeera eba eriwo mu kiseera ekyo. Kubanga ffe palamenti gye twalimu yalimuko ababaka ng'ate bakulumuko okusinga abaliwo kati. Naye nga palamenti
egenze eronda ezize zidingana okuva nenayingirayo mu mwaka gwa 96 gwali wenkana wa 96 luzira nali n'emyaka mitonotono ze banonda mu mwaka gwa 96 nga nne emyaka nga 35 mu 96 neyingira parliament era nagimalamu emyaka 20 ebisanja 4 naye buli kisanja ekize kiddiringana emyaka gy'ababaka ba parliament gyeyongedde okukendeera obuto bababaka deyayanga bagenze average age obuto bwabwe kakati kubanga abasinga balondebwanga bakyali bato ate bangi balondeddwa mu mulembe oguliko radio ne TV bangi bingi bye bakola nga baagala okulaga TV ne ku radio bagere olumu kyebamudyaga nti bampaane zirumu ngenda nembuza ababaka ba parliament fe bintu bingi twatesanga mu parliament ate nga tetuze kubiteesa ku radio newankubadde nga ne radio zaali ntono ogenda n'omubaka wa opposition naga nti kino kyetaagisa jjo nawudde omubaka omu yabadde ku Spectrum mwami Honorable Nkunyingi ng'ateesa byagala batezibakolera abantu b'ekiteezi neneebuuza oyo bamulonda n'agenda mu parliament ate kati ali ku radio ateesa ayagala beewaye bamuwulire kanzije tutandikira Honorable Dombo. Light Truck Tires ojja kwewangulira amafuta agaweza emitwalo 10 ate nga bw'ogula emipiira 2 ejja MRF. Light Truck Tires ojja kwefunira amafuta ga mitwalo 4 ate teweerabira nti emmotoka 2 ez'amasannyalaze zamaze dda okuwangulwa nga kati waliwo emmotoka 3 era ez'amasannyalaze ezirindiridde okuwangulwa. Gula emipiira 2 ejja Linglong mu sayizi yonna okulihwirwa alignment oluvannyuma ofune kuponi enaakuyingiza mu kalulu ak'okuwangulwa emu ku motoka zino 3 ez'amasannyalaze. Vuga buvuzi motoka yo okyame ku ttabi lyonna erikuli okumpi erya City Tires. Mukadde konna bakolere 20 point check ku bwereere. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. City Tires, keeping you safe on the road. Erigwe kabyanza oba boda boda anti gwe kapo mu buli mbeera yonna ey'emirimu oba enguudo weesige era okozese Shell Advance anti ennamba emu mu kukuuma n'okuyonja injini ya pikipiki yo okuyite mu buli mbeera. Shell Advance, Shell go well. Abagezi bagamba nti ekirowoozo tekirina makulu okutuusa ng'okitadde mu nkola. Sisimuka, fungiza tukole. Lindirira. Onoonya mulimo naye tulinawo otandikira. Obadde okimanyi nti osobola okutendekebwa n'ofuluma n'otandika okukola. Apple Skills Institute tukomezaawo short course program mwetutendekera abantu bonna okuyiga ebyokukola ate nga kyosoma kyokwatako. Mu lusoma lwa August ne September olina ekirooto ekyokukolako ku radio oba TV, oyagala kusoma mawulire, kukwata kamera, kuzannya film oba kuzitendeka. Obadde okimanyi nti osobola okuyiga okudesigninga website n'okola ssente mpitirivu oba okukola graphics designing. Tuwa abayizi bonna ebbaluwa za DIT ate ne bagraduatinga. Okwewandiisa kuba ku 0706 33 33 97 0706 33 97. Apple Skills Institute tusangibwa ku Tagi Hotel Old Kampala. Jangu oyige skill ku Apple Skills Institute. Essaawa zigenda kukwera 2 ez'ekiro. Sibyangu Diary Supply Limited ge matagoka golina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasiŋŋaane mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu, Makai Road, Natete, Masanaf Diary okumpi ne Church, Mperere Diary ku byennyanja Kanyanya, Katwe Diary opposite Kakumba Complex, Kawempe Diary okumpi n'akatale, Bwayise Diary ku Kyennabweru, Kawala Diary ku Kawala Road, Samona Diary ku Samona Natete, Bitala Diary ku Bitale Natete, Kasanga Diary opposite Kalina konanywa ku Mataga